abalungi abatulaba mwebale kubeera nga mukyali ku SK Media okubanga mutugoberera ebbanga lino lyonna mwebale kubanga mu subscribinga mugende maaso nga mukikola n'olwaleero tugobye bumale nze Solomon Kaweesa sibanzeka mba n'abantu ab'enjawulo bwenzija mu mbeera ng'eno naye nga olwaleero ensonga esinze okutujjayo nsonga ya buwangwa ndowooza ennaku ezo mbadde mulaba akavidiyo akatambula ennyo oba akatambula ennyo akabawala abo abazina beefunuggula n'ebisigadde kati olwaleero twagala kwebuuza obanga ddala tukyali ku mulamwa ng'Abaganda ng'Abanyankole Abasoga buli ggwanga lyonna mwoli twekubemu ttooki tulabe mpozi gwe atatera kubeera ng'ogoberera ebigenda maaso ku social media njagala nsooke nkuwemu seconds nga 10 ez'akatambi kano otegeere kye tugenda okuba nga twogerako. Aha, andooza kati akatambi ako kalabye kati nga tetunnabagenda maaso nsaba nkwanjulira abantu bendi nabo okusooka kwa byonna nja kutandikira erudde eri ku co-host wange Joan weyanjulira abantu obabuuze nako. Abalungi abatulaba ku SK Media tubaniriza nate tukomyewo era tugguse n'emiramwa emirungi ate era eminyuvu. Yes, omukulu Solomon nga wabagambye, we are bringing again ensonga ez'obuwangwa okwanjula twagala okwengala okunnyonnyoka ensonga zino lwaki zikyuse nnyo okusinziira we zaali mpaka kati we tuli. Omukulu Ssekabira tusanise okulaba. Nange neesiimye okuba ne SK Media enkya ya leero. Amiina. Kakati omwami Ssekabira ono ndooza emirimu gye gisinga kwogerera mikolo kuba mwe twakumanyira era ndooza ensonga lwaki otudde ne ku tebo yaffe olwaleero tudisikasinga ensonga zino okwanjula kuno akatambi ke twogerako wakalabye. Muganda wange era nzize nkalaba bwenkaddiŋŋana ndowooza awo mulembe tuli ku kituufu tugende mu maaso tebabalimba mwawabadda naye nga temukoma ku bikolwa ng'ebyo kubanga mubeerawo ku mikolo era beefunugulira mu maaso gammwe nga mwongera kugamba abaana bammwe abalenzi mugende mukimeku ab'obuwala obalengedde nga mulagiza bulagiriza. Omanyi okusomoozebwa kwe tulina mu mulimu guno ogw'okwogerera emikolo oba ogw'okulungamya emikolo nti kiringa kisaawe kya mupiira eky'omu kyalo buli omu waalaba akakubo akituukako ti omulimu guno buli muntu aguyingidde amanyi n'atamanyi. Teguliko interview kulinga kuyimba amanyi n'atamanyi aguyingidde kati mwe abalabi mwe musalawo ne mugamba nti ono ali ku kituufu ono ali ku kikyamu naye muba ne different trainings kyemmanyi. Omulimu guno okusookera ddala gutambulira nnyo ku talent okwogera kitone nga bw'olaba abantu balina ebitone eby'enjawulo waliwo abalina ebitone eby'okuyimba waliwo abalina ebitone eby'okutontoma waliwo abalina ebitone eby'okubiibya n'okwogera it is a talent naye ekyenjawulo ekibaamu ti bw'oba olina talent eyo ate n'ofunamu obukugu obw'enjawulo okugeza ze nekkiririzaamu ekyo ekitone ekirina nakyezuula dda mu 2012 ne ŋŋamba bino ebirala byonna kambite. Kiki ekimu ku ebyo ebintu ebikuleetera okugamba nti nsobola okubeera omwogezi? Kwogera nnyo? Si kwogera nnyo. Okulira mu kyalo ewa jjajja n'otegeera obuwangwa. Ekitone bw'oba n'ekitone kyo kivaayo kyokka era olumu gwe mwennyini osobola okwezuula nti nina kino ekitone olumu abakulinaanye ne bakuzuula gundi gwoyogera bulungi Solomon Kaweesa 2012 ng'akyali Makerere awe namulabirako naye ng'era akyali mugana ag'okuwandiika naye nga ye ekitone kye yeerabamu kyakubeera ku TV kozesa ddoboozi si kkalaamu era najja ng'akizimba kakati ssebo
bw'otawulira ku ddoboozi lya Solomon Kaweesa ojjako bujja oyinza okugamba amawulire tegabaddeyo Okiina oba ajogera mazima nze simanyi byakkiiniriza zabawangala nange bammanyi eboba kadaama nkugamba oli kadaama bw'oba mulalu nkugamba gundi gwe nno oli mwenna aboogezi mutyo njagalaze ku kitogi. nze nange ne neezuula bwe neetandika okwezuula neetandika naye ate okuva emabega newe nabeereranga ku ssomero ebifo bye naweererezangamu nga byebyo secondary entertainment prefect nenzija ku university ne tuyingira ne kosi gye nakola tebaamu nnyo bakataala yeetaaga omuntu nga mujagujagu kozi wasoma bwe nagenda ku university neekolera Luganda ne economics obwo si busomesa nenzijaawo nsomesa nenzijaawo nenyingirako mu bibiina ebyenjawulo ebibangula abantu ebikujjamu empewo nembeera mu Kyambogo Luganda Students Association nembeera mu Nkoba za Mbogo ebiina ebyo tetwagendangayo kunyumirwa birina kye byatwongerako nabyo ate Nkoba za Mbogo ine ennono za Buganda zonna ebintu bingi byoba wekuusizaako so twayiga ebintu bingi twayiga okubeera mu bantu twayiga okukolagana n'abantu ab'enjawulo twayongera okumanya ennono zaffe weewaawo ne koosi yaffe zigye neekolera eri ey'Oluganda era tulinamu amasomo agakwata ku ki ku byobuwangwa kati omuntu nganze ate toyinza kungereegeranya n'oli eyasuddewo boodabooda ye bamugambye omuzindalo guliko ssente n'alumba abantu mubeereyo mu byalo byammwe kuba gundi asoma nnyo ebirango by'abafu bye mujagujagu mulina ku kyalo ne mulowooza n'omukolo gw'okwanjula ajja gukola abo be batwonoonedde emikolo amise kabiri bantu tebalina ssente muleega nnyo ssente ng'oggyeko ekya ssente tusooke tutunuulire ennono entuufu gwandibadde gutya ennono y'okwanjula entuufu okwanjula gwalinga mukolo gwaba mu nnyumba olw'okubanga inti mwami Ssekabira kankutemeko kati n'ekirimi wegubanga gwa mu nnyumba ogenda kunjawulira okukyala n'okwanjula kakituyambeko kati katuve ku kukyala okukyala nga tuzze ku nnono entuufu twakyalanga w'abasenga era nga gwe ow'obulenzi agenda ogenda n'ennamba y'abantu basaamusaamu nga neewasenga gy'otwala omwami gwe mwannyinaze senga tayita kyalo kati obuzibu bwe buva ti okukyala nakwo kutufuukidde ekizibu bano bamuko abaakolamu basemyekozo bammwe bakola okukyala kulinga kwanjula bataata ne bafuna obusajja ku mitima semyekozo akwata kiro za sukaali 2 agenda kukyala wasenga kiro z'omuceere 10 agenda kukyala wasenga bokisi za bulubandi simanyi migaati ebisambi by'ennyama batata ne bafuna omululu ne bagamba bano basenga b'ennaku zino takuzangako omwana tawumulirangako yadde olumula olw'omwezi ogumu okukyala kubeere we bamuleetere pikapu y'ebintu ng'ejjudde afuuka senga ng'emikolo gituuse batata awo we bazimbira ki emitima kati kye bakola gwe senga ku mwana wa mwannyoko akugamba jangu ewange abaami gye baba bakusanga bw'anaakikolera ewuwe sukaali otojja mutwala yenna yakugabanyiza kyokka ate bw'aba nga ono semyekoze wa mututte we nga si wa taata yaweerezaako taata bukiro ng'atwala eri ebbaluwa ey'okwanjula kati okukyala awo nako ne kwonooneka ne mukwongeramu effanda ly'ennaku zino okukyala kwa mirundi 2 kati bakyala ewasenga yesebu ekigambo kye mwaleese shawa kukyala shawa omuntu yeteekateeka mukoppye ebyekigwagwa mubimazeeyo bibakamudde bibakuba stress divorce shower nazo bazikola era bayidawe omwaka guno njagala teekateeka bw'oba oyagala okuba n'omwami wo ng'oyagala tumwogerere akuviire nawe omwami ng'oyagala omukyala wo tumwogerere anobe ekyo package tutandise ogifumba bwe tunaaba tujjuza abantu ojja bbawo omukisanzire mbategeeze kuba abantu bali eyo naye bibasuseeko kakati okussaayo kati olwo tugenze ewasenga tuva ewasenga ne kyekiddaku bw'ogenda ewasenga mu kukyala omuwa ebbaluwa gy'atwalira taata nti muwala wange Esther akuze yaleese n'omwami era
tusaba ng'ennaku z'omwezi bweziti oba eno y'ebbaluwa ebeeramu ennaku z'omwezi nti ssebo taata tukusaba okukukyalirako ng'ennaku z'omwezi bweziti nsuubirwa okuwerekerwako abantu bwe bati era nsaba ntuuke ku ssaawa bweziti bye bigambo ebisatu ebikulu ebibeera mu bbaluwa gy'owandiikira taata ennaku z'omwezi omuwendo gw'abantu gw'osuubira otambula nabo n'essaawa kati bw'aba taata n'akuddamu tisikirinaako buzibu mu mbeera bweti oba omuwendo gw'abantu nze olujja olwange njasobola tuuza 50 yadde gwe munnange osabye twera y'abantu 100 n'akuddamu wabaawo enteeseganya wakati awo mubaamu okubaganya ebirowoozo taata bw'akuddamu era senga yagikomezaawo n'agiwa muwala we n'agikuleetera gwe obulenzi asaba okukola ki okugenda okwanjulwa mukozesa kabira kati n'ennyo ku ky'ebintu nga bw'okyogedde oyogera ki ku nsonga y'abaka abajja 1,500 nga baleese obuntu bwa mulubatu ati kaakati era kyekino kye mbadde ngenda okugamba gwe gy'okoma kaweesa okwagala abantu abangi kakasa nti babalansinga n'ebintu by'otutte totwala buntu bwa miliyoni 5 n'osula abantu 120 gye bagenda okulya obuli nga tetunnagattako birala kitegeeza ne ze balidde nnyingi ku bintu bye muleese nga tetunnagattako birala g'otutta obutwa miliyoni 5 sempape ate naawe ogenda kuswala anti mwami teri kiswazanga bako kusituka ne mukima ebintu omulundi ogwo ne kutaba kuddayo omwogezi n'ebigambo tayogera bitaano era nze nkigattira wamu basebo bataata ebyo ebintu byammwe nze kasoba wampadde ezange ze nakusaba genda oswalire eyo naye tusaba twetereeze okusookera ddala omukolo gw'okwanjula kiri kye nabadde nkugamba nti gwaba mu nnyumba okwanjula kwa mu nnyumba omukolo gw'okwanjula gwalinga gwaba mu nnyumba gutya nti mmwe abaana ba Solomon Kaweesa muwala we yaleeta omusajja n'obuulirako muganda wo Walusimbi n'obuulirako muganda wo Lubwama n'obuulirako ne bannyoko n'abooluganda otegedde kye ŋŋamba nti gwaba mu nnyumba nti oba olujja lwaffe olujja lwaffe kuba olujja lubaamu bataata ab'enjawulo abazaalibwa bajjajja abaaki ab'enjawulo nga ab'emikwano abeegattako be bali banfanfe mulirwana wo gundi yafunira ekibanja kuno naddala ab'okukyala abo kuba oluusi be bakuza abaana naye kati mmwe emikolo mwagijja ku eyo nnono gye mukomye okuswala netuyita ninaye mukwano gwange eyagamba nti bwemba ngenze ku buko wa muzeeyi aba agenda kunzaala nfuuke mwana so omwana kyonna kyabalese mu nnyumba kisiimibwa ebyo byonna byogera bituufu naye okireese otya mubwetowaza obususse ng'oleeta ki olidde oze n'abantu 20 mulidde bategekedde omukolo gwa miliyoni 3 tebakyaweerezaayo sente zitegeka amatooke gaffe enkota zaffe oweereza akakadde kamu kagomesi za mukyalawo nako bongererezaako akakadde kamu kagomesi za mukyalawo tunaakola byonna tonnalowooza ku ddiko w'ennaku zino ebintu ebiri mu mikolo decoration yekka abeera na mu miliyoni nga ziizo n'owabirigi atandikirwako nga kwanjula maama obeera mu 15 10 kudda waggulu okuleeta ebimuli bino bye basomba wali ne bateeka anti babijja mu nnimiro yo gwakola omukolo ebaleeta ebimuli ebyo gwe byolaba naye nga tebiri mu nnimiro yo omutimbi tetusobola mugamba nti ene waffe ebimuli bya looza bingi netukola nakyo looza alimu ebika tuyinza okugamba nti omukolo gw'okuvayo bulungi looza ava Kenya abaffe awo ninteekamu neza baasi kaakati okumanya tuswadde nnyo ku guno omulembe oli akuweereza bajeti nga ne keesi ya mukyala we keesi y'omugole nayo kweri ebigenda mu keesi y'omugole obimanyi nighties ezigenda mu honeymoon ng'embaga ewedde kaakati ne mukwano gwo amanye nti yasonze ku night ya mukyalawo n'akapapale k'omunda ebyo ebintu omwami ampa ssente nze ng'omukyala ne neegulira ebintu ebyo bigenda okugenda mu keesi ate obyogera ku bajeti
omwami alina bbingulira laba nnono naye nze ndabye ekintu kino bwe twogedde nnyo oyogedde ddiko w'obukadde 15 neneesikamu awantu awo competition si yetuleetedde edda obukadde 15 bwakolanga omukolo ne guggwa ne zifikka nawo walinga kwanjula n'ambaga eyo si competition yeyo mikolo ebiri abakyala bafaabo balaba singa nkeera ku makyanga ndi wakuwasa Joan oyo weewaawo nga yalabako ku mukolo gwa munne gwe mba njagala nga gwamalawo obukadde nga 10 nze kaweesa waabwe ne ku mulimu akamusika weza oba wakwesonda naye nakola budget awo siwe tutandikidde okufuna obuzibu awe wavudde obuzibu ate nkubuulira kino abantu bonna abakoze emikolo ne gibatuulamu ogenda okunoonyereza nga bano Joan be babatomeza kituufu abakyala nti oyina okunsanyusa ogukolereraani embabuulire mmwe bakaweesa mujja gwe ddalu ono ne bw'omuzimbira wansi w'ennyanja nga tasanyuka ate kati obuzibu obuliwo bwe tusanze ogenda n'ogwa ku Joan ng'ono ng'ensi yamukuba n'agivaako yatuuza nniya nagamba kati wengwira kuli yaye lyonna ne bwe liba lisaaga njogoloza bwogoloza kansooke mbeere mukkakkamu ndivuge omukwana leero mu wiiki 3 mbu mugenda kukyala mwetegereza ani yakugamba nti ebbanga lye lisalawo nti olina okunyetegereza n'ab'emyaka 5 n'ab'emyaka 5 n'okusoba mu bigaana asi kirungi kukandaaliriza nnyo naye mmwe sipiidi gye babavugirako basolomooni mmwe bano Yesi yamukuba alina ebyafaayo bye bimumenya agamba anoonya wabiwewulira n'agamba kati bwe nfuna omuyayi yenna ansaagirako busaagizi ngenda kukola empisa ate fe abasajja tuwuguka mangu bakolerayo empisa za wiiki ezi n'ogamba ono simulabangako n'abanywanyi n'obanyumiza kennafunye ono siddamu ttagala naye n'akuvugiraawo wiki 2 tugende ewase kati ababaagala temubaagala mwagala ki ate love ye yekifere gye tuli abakyayina okuva lwe bayingira wano tetukyalina kintu kiri original n'abakyala tebali original love yennyini kati olwo mmaze ngudde ku Joan wange entomedde ensi yamukuba yagamba kati ntudde tuziza ki niya azaddeko wano wali obwana bukwese wa jjajja si kyeyagalire yabaleka mu kyalo naye agamba nange njagala nsambeko ku gomesi kati ng'asooka akulaga omukwano gw'otalabangako omanyi abasajja bawuguka sajja tuwuguka badayi nange nga mwendi sijja kwegaana abasajja tuwuguka mwana akwatamu wiiki egi n'okyuka timing mangu nnyo n'akutwala mu kukyala ogenda obbibalamu okukyala kwa miliyoni 2 ogenda okukebera ali ku ATM nga kweziri ng'okugamba banywanyi bo sekabira wooli jangu baaba kiki ate tugenda kukyale nkuliridde banagamba kine ku mulimu eyo banange bawasa bonna nze nkyali awo mugenze nga mugenda mukyala olutuukeyo nga banno bagatta tukyadda kakati otuuke ewasenga ng'aluma ejjiiko munnange nno okwanjula ewaffe ne bw'okuleka olwo akusika eriyo ne tugenda mu kyaki makanti masabi nnyo makatuliki ng'ageewaffe sapule ziri wali Bikira Mariya ali wali noveena mugisabira mu mukolo gwa kukyala kakati okwanjula ne bw'otakola kinene nnyo naye ekikulu kya gawuni ne bano bagezi tatwala wasenga atabitegeera wakiyita pangisa omugezi kisookera kwegeyaamu nayogera ensonga namugamba senga njagala omusajja omuntu senga onaba wano gwe wange gwe kyali wange manyi nabasenga kati boogera luliga ssebo gwe kyali wange tumuvugire wano senga kansambe ku gawuni anti asooka kubuuza omwami ali atya wansi omusawaawo enaakubuuza gwe n'omugamba otya kiriya omwami ow'emyezi 3 nze sizaalibwa naawe you have to pay respect and actually nabadde nankyogerako recently okukwata ebintu byemuleeta ewaka temugula mukyala osiima bazadde abakuliza omukyala naye obwekubanga ne bw'oleeta busawo 10 obwa sukaali sikugula of recent katuddeko mu facts waliwo ebibiina by'abakyala ebyagenda mu Supreme Court nga baagala bajjewo dawa royo nga bagamba abasajja abaami babafugira nnyo nakusasula kubanga bwe mutubanja bwekolayo kano na kano kiki kye tubabanja ewaffe
omusajja kakusasula kuba emiggo mwe mwakireeta kuba mwe mwakyeteera kuzaalidde ompisanga ki tewafaani akumanyi wansasula katukakubasasule tubafuge kimaafi abamu muyitiriza omuntu omukukumuddemu omwana omu babiri basatu bana bataano abaana ani asinga sinakindi olina mukutunula bbali tubaagala twezaalira baffe tetuzaalira mmwe ate kati ffe property waffe tutwala waki ewammwe property abaana benvuddemu kikakyo tusasula baana temusasula abaana musiima kabuba busawo 10 ate byensiimidde ogende nabyo ekisinga okwewunyisa nkikubuulira kakyo ka sukaali kuba tuba tugwe tukyanywako okumala emyaka 2 batyo aba tannakuzaalirayo yadde ejjinga ery'enkoko nga tonnategeera nakutegeera nga tonnamanya ate nanti weebale bufumbo si baana ate muli ye bufumbo ki si baana ono oluyimba talumanyi yes obufumbo si bwa yenze naawe kubanga abaana era batuuka ne tubanjuza oba ne tubafulumya ennyumba tusigala mu nnyumba abantu aba mpaayo example y'abafumbo babiri mu myaka gyaffe abamaze emyaka 10 ng'omwana talabika ne basigala nga kaweesa bangi nga bali bulungi ng'omwami agakiryoke bebi beerawo abalina ku ddiini si mmwe abagenda kati kankubuulire kino mwannyinaze tejja kusembera era kaweesa ono omuyambye n'ondeeta talina kyonyambye oligenda mu bufumbo n'ogaana ozaalira omusajja si kugaana omwana abaana bagaana bugaanyi muba mwabazaala dda nga mwabaleka mu kyalo omwana n'agaana omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga kyakuyita bebi eri abamanyi ekyokukola baba gye bali eri abaana baba bazaala kati embeera weeba etuusewo ng'omwana agaanye bugaanyi azireka mu ofiisi omwana agaana bugaanyi agaana atya obugumiikiriza bwaddawa obugumiikiriza obw'emyaka 10 ffe tulyawo kakati abedda mu kwagala osigaza obufumbo bwabwe bwe bwe wajjanga n'olemu okuzaala nga baleeta muganda wo omuto omukisa gusigale muki mu nnyumba okitegedde gwe bwagaananga okuzaala edda nga baleeta muganda wo omuto omukisa gusigale muki mu nnyumba omusajja yagamba nti basajja mwe mujooga asikujooga tuddeyo ku byafaayo tubigatte n'ebyaleero ne bwe tudda mu byafaayo bajjajjaffe baalinga bagumiikiriza mukama n'agera bubi n'ofa famire yafubanga nnyo era muganda wo yajja akuza abaana baffe era bamugagenda olabirira abaana ba muganda wo kuba bamuyita mukyala initially baba bakuleese kufumba maka olaba nti ekintu kisigala mu famire nga mumukinywereza kati kikyonywereza baka kukwanjula bannange tudde kwanjula omuntu oyo akozesezza budget akomeza nze ne mabanja nno manye ebintu beewola n'okwewola anti nze ngamba abantu bojja for consultancy nti nteekateeka okwanjula naye ntambule ntya sooka nenkubuuza nti kaweesa bajeti yo ya ssente mmeka bukadde nkaaga omukyala yakonyeemu bukadde nkaaga obukadde nkaaga kaweesa olinako bumeka ndowooza obutaano ku akawunti kwebuli kyemuva mulaba bugenda baba basonderako ate ne babayambako kubanga muba mwamugula mwenna baparticipate bali abasaba ssente wabagamba ngenda sasula mukyala ekintu we mukigula awamu mulina kikozesa zaki wamu mulekeraawo okusondereza ebitayamba mu kwanjula ebyo bye muwulira ate era mmwe mwabogezi mwe bamu emikolo mugikole mumpulirize bulungi muti emikolo mugikole nekola omukolo ogukugyamu oyagala okola omukolo ng'ogwa Ssekabira tomanyi Ssekabira ssente gyazijja abogezi mwe bamu mwe mugamba abantu bano obuntu bwotwala bugenda kunswaza erinnya lyange ddene nnyo manyi maze mu bwobwogezi ebbanga ddene bandaba ntya nga nze njogerera obuntu bwe buti mu ddiiro kakati kyekiri kye nabagambye mwawule aboogezi abamanyi omulimu gwabwe ku bannakyeyitiza weebale ki ekibatuusa ekiro ku mikolo gy'abendi mmwe ki ekibatuusa ekiro ku mikolo gy'abendi n'oyingira ssaawa emu mmwe nze okwera n'oŋŋamba Ssekabira tugenda kusimbula ku Serena ssaawa 3 era mba sinnatuuka 3 olukoona nga chairman organizing committee akasimu omugezi gwabulayo munanga ate gwe wasasudde nina okuwa omulimu gwange ekitiibwa bodo giri nyaawo kaboda misinde wuruwuru nga ntuukawo ogenda otuuka nga nanyini mukolo omwami bakyali mu katale bagula nyama agenze mu lufula agula nyama musajja tubyamutabuseeko sente azifunye ku makya
aba yakava mu nnyama najjukira tannasala nviiri n'anoonya wamu omutwalo mangu adduke mu saluuni asale enviiri abakyali mu nviiri wajjukira nti ow'ekkanzu agitunga eyamusuubiza okumuwa emmotoka etwala ebintu essimu teriiko musimbula sammeka ebyo bigwawo ku makyago kwetiza soda 5 zokka ze ziriwo eyamuwa soda akyawuuba trip ya musenyu puresha zamukubye naye mukyala yagikwata nono taata nanca yasuze bulungi ekita ky'omwenge tekinnalabika omusajja n'abeera mu kutabuka okwo bwe kutyo ne bimutako kakati abandisimbudde 3 mugenda Luweero musimbula 5 eri babasuubira 6 jamu n'alyoka abakwatira ku Keti Farao wasaaweji okusala kawempu okugwemaganjo muddawa omusanvu kitundu gubasanga awo eri babalinze kakati muba maze okuyita mu jamu mulowooza mwe mukeereye Kaweesa ali mu mmotoka awuliziganya ne Joan gye tulaga Joan naye sente zyamutabuse kwa makeup yatuusa mugamba bootammalaayo kaaga yange kakadde kange sikwatako tukaaba n'okaaba wangambye otuuka mukaaga 8 tonnatuuka atokaaba naye byakutabuseeko nkulaga okkeerewa kuli kw'obuuza we kuva ffe tukeereye essaawa 2 tutuuse mu Muyembe mu Stenseni we tulina okuwetera ono agamba omwogezi tukwatiremu wano Joan gye tulaga tanneeteekateeka ne Joan alina ebyakoze eki omanyi sitaani yeeyitiriza mikolo emikolo gibaamu obungo diira bw'otanyweza sapule gibaamu obungo diira zijjaawo bwe zityo eyakugambye naawe okuweza enviiri naye akagaali kamukubye ku makya mwannyoko tubuulire ku bakobe mumanyi oleeta ku mikolo ne bajjako amasimu ne mugazzaako ng'obudde bugenda ziba nze kye ŋŋamba sigamba oddire eyo waliwo abantu abagirako ddala amasimu n'agajjako ne mubeerawo nga temumanyi kiddako bwe tuba twakaanyizza 6 ne guwera 7 nga tewannabaawo ssuubi lya kusimbula gwe sikuleeta oli mutu okakasa omanyizaawo nze omusajja lumu yansasula bulungi ebiseera ebyataano nno zaali ssente bakuguno omulembe gwe ganaawuuse zinansasula bulungi ntuuka we tusimbula ng'ebintu bye tutwala bannange ebibbo by'emigaati 4 keesi y'omugole yajjayo aneezizo mpitirivu ku bintu bye muleeta nze yansasulaga ne bye twali tutwala byalinga 20 keesi y'omugole yagenda n'ajjayo ey'omukyala awaka nassaamu gomesi ey'awaka nga nene keesi naye nga eyuuga buyuuzi eringa muti gufuuyibwa kibuyaga bwe natuukawo ne ŋŋamba nze nga saagala kulabikira mu biswaza ne mugamba sigenda naawe kaakati ebiseera ebyo nalina omutabani wange gwentendeko obwogezi ne mugamba gwagenda naye erinnya lya kampani yange tolyogerako yangu wano nfunyemu obuzibu ne mugamba kankuyamba ekintu eki ngenda kuwa gwokola ki gwogenda naye ne sisobola kukola ki abako bwe batyo gye bali nga bayaaye nga bako bayaaye tulina ne yazisonda mu banne ng'anoonya zigenda bweru bamulinda nga yeye ku kisaawe ng'ali ku nga n'omugole eri baateeseteese dda nga baateeseteese dda abantu emitima gyakaluba naawe wonzijukiza omukolo gwe nalikooko omuko yatolokera mu kidaala awo wennyini oyo yabayamba yatuuka kubanga taata we ye yali omukyala nti nze njagala owassemu eno family fine amanyi n'obbalema nga bali mu layini awo basooka omunoonye wootudde senga amunoonya ng'alabika okwata gw'osanze ddakoolo wangi okwata mwogezi Joan bamukusaagira mu nsonga zino olinda Solomoni Kaweesa embeera eguddewo gy'ayogeddeko nga bakugirayo Ssekabira kati okola otya omwenya gwe okaabira muli naye yakiri olina ekifaananyi ky'otaddeyo tulabye abantu abanjuza n'ebifaananyi ebyo gyebiri nti baba bawuliziganya ebyo gyebiri naye tunyonyole bulungi ensonga y'ekifaananyi ekyo okwata otya ekifaananyi n'okiteeka mu ntebe kyenkubuulira Juli Seka simayanga Sekajigo simanyanga yatuza kifaananyi no Juli mukyala wa Ngumi baleeta kifaananyi yes kyebatuuza mu ntebe ng'omusajja omusajja yali bweru ndowooza amawulire gaali gagamba nti babosi baabwe bakama baabwe eri mu Buwarabu baamugaana okudda so batuuzawo kifaananyi
omukyala n'afuluma bulungi mu kidaala omwami wange kakati ekyo oba okyetegekedde kyawukana ne ku kino olinda kulaba Kaweesa kati abantu manju wa kidaala ne batera okufuna obuzibu obwo nti shedu zaabwe zibakoleramu emirimu zibatabukako naye oba okimanyi nze natwalako omwami mu kukyala yali yakatwala girlfriend ebungereza nga girlfriend tannamaliriza mpapula ze zimubeezaayo ebungereza nga talina bwajja naye nga obusiraamu obumuliko butonya nga yagamba tasobola kubeera na mukyala nga si muwoowe omwami ye yalinnya najja ne tugenda ewasengawa w'omuwala ne tukyala ng'omuwala ate yakoze eki kati mu busiraamu abazadde basobola okuwandiikira ebbaluwa n'abakulu b'eddiini bayimaamu b'omu kitundu balina ebbaluwa gye bakuwa n'ogenda ogiraga ewa imaamu mu nsi mw'oli ne babawoowa kati omwami nagambye ife abaami tuuguka omwami nga yakwagadde yalekayo omukyala eri najja wano ne tukola okukyala ne bamuwa ebbaluwa abazadde bayimaamu n'agitwala eri ne babawoowa kati kyekyo ekifaananyi kyawukana ku kino nga bakanze bukanzi oli eri weekubako ne karawazi mulazo obedde omuweereza muyita Snapchat WhatsApp naye bwakaddamu oh baby is it you onogamba gwasinga you're looking new banziremu nkukwane n'ogamba ki ogenda okujja naye bwetuddako mu nnono ez'edda ekikolwa ekyo ekyokuleeta ebifaananyi bajjajja fedde emikolo egyakolebwanga edda kyandikkirizibwa anti ensi ekyuse waliwo bye tulina okukkiriza ensi ekoze eki edda Joan guno mutala ki Nakasero tugambe Nakasero kubono Kintu Road Nakasero atuliwa ku mutala guno Nakasero Solomon ko wabeeranga kwe wasanganga Joan nga mugenda n'okufinalizinga nti mwewase ng'abazadde batuuzizza dda ki meeting enju nga zeekebedde dda kike mumanyi n'abeekyalo beebuuzizza dda ewaba Solomon mumanyiyo ki abantu balamu basabi nnyo ewoono mumanyiyo ki naabo famire yaabwe terina buzibu abawala bagundi abo babuuza abawala bagundi bwe bati nti famire eyo giraba babbi basitula n'emisaka ku kyoto ezokya nti famire eyo giraba bakuba eyo famire y'abagundi bakuba abakazi okuwasa bawasa ne bakuba abakazi ne muwala wa gundi gwe yasooka okuwasa era ekyamuddusa kumukuba nga mwetegedde naye kati Joan bakuzaalawa Emperere babaziikawa Jinja Itakayibolo laba ne mukazi Musoga tuli mu Kampala tugasse nze nava Gomba nze banzaala Gayaza laba avudde Busoga twesanze Kampala hai nkwagadde biki mutandikiddewa awo wano mwine owanye ebisige bw'otayambibwa kufiirwa nga sinnakyala wasenga sigenda tuukako wammwe Joan nyina kuyambibwa okufiirwa yate n'okufiirwa olumu oyinza omuwamba kubanga kunyangu okwo kutuleeto ga munaye munange jjajja wange yafudde egyo emyaka giba gyafa dda ne bwenjiweerako ekizaamu jjajja wange yafudde ne ngamba bebi gwe naakafuna kantuukeyo muziikireko awo osobola okundagayo babiri baba mama senga ani abo ne mbalabirako mu kamooli awo ogenda ng'omukowa okunsonda y'oku nnyumba n'obalabirako awo kati waliwo abo nga tewali mbeera ekututteyo kulaba kuki ova Kampala ogendera na ku ssimu tubatwala n'omubuuza ogenda otya okukyala awantu nga totuukangayo bugayavu bwa ngeri ki naye abuuliza ku ssimu kati tuweterawa tutuuse ku mupaapaali gwe watugambye tuyita mu ttaawo lyawano erya train eryekamu naye bannaye mutusaasira kati nze bajjajja bange bonna nabaziike saawa eno ki ekinziza ejjinja era tulina kgenda mu kuziika oba mikolo ebyo ebisonga by'omutwa naffe ne tubaagala eby'ekiyaayo ye kati kantu tutuukeko waneeno lwaki emikolo egisinga bwe gimala okuggwa ate abafumbo batabukira awo sitaani mizimu tewali sitaani awo tumuwaayiriza temuwaayiriza sitaani
bulalu bwammwe butategeera bwammwe bwe butusumbuwa nga buleetebwa sitaani. Sitaani taliiyo, gwo okkiriza sitaani akukozese ne bw'omugaana tabaawo. Ekitusumbwa kiki mulimu abantu abamu nga mu kika yasoose okukola okwanjula oba embaga nga emizimu gibadde tegikikkiriza. Tegiriiyo. Kaakati lwaki abantu baawukana nga tumaliriza emikolo egyo kiva ku nteekateeka ya mukolo. Olina obusobozi bwa miliyoni 10 nga weegasse ekika kyammwe kyonna nekiggwayo n'emikwano ne giggwayo bukadde 10. Kale kankulinnyisa eddaala gwatulaba 15. Ku 15 obwo bw'ogenda okuwaako Joani ezitegeka ewaabwe eza gomesi eza makeup eza decoration n'ez'obutunda bw'abako. Dalausi kati obutunda bwa Dalausi bwa miliyoni 5. Obutunda batusobola okweka. Kaakati munnange ng'oleeta bakatuli kinganze ka Guinness tekabulako. Oyagala Guinness abeereko, soda baswahaba gwe banaanywa, akatunda ka Dalausi okaagalako, oyagalako buli fandali. Ne budget yo gwe tonnagitunuulira. Ng'okola budget ya 6. Mukama ng'akubeerera mulungi bambi wakoze oyagala ya 6 alaba omwana we olafuubana. Nga bakusonderayo obulala 8 ng'obeeramu 2 mu bubeka 28 olina 2 emikwano nagyo nga gikusonderayo obulala bumeka 8. Jjukira okola mukolo ovuganya mukulu we yakusooka Solomoni ne Joani ayagala akakasa abasoga nti ke yajja e Kampala takyali kyekimu. Engo yagala kulaga enjawulo Gomesi zakakadde kamu kitundu 2 okudda waggulu. Tekigwera gye nkutwala. Gomesi ya lunaku lumu n'agula ya bukadde bumeka naye kapasite yo yakwambala 45 ku 7. Ezo ziba mpangise mama ku mulembe guno ziba mpangise muzeeyi. Wuliriza nzakubuulira omukyalo wakushona apangisa Gomesi 30 okudda waggulu. Sifaayo gipangise nekyekiguza eyakamu ekitundu bagikoleko byonna ng'omukolo gwo gugwa Joani tolinawo ogenda njagala kubeera mu mpya nga nze ngisooseemu. Wulira eddalu kale n'akuvuga ebyekiyaaye gwe omwami omugamba tupangise akakadde akamu ako oba kamu kitundu tunakagatta ku nte gulayo Gomeseemu eyiyo gy'olisigaza ojjukirireko omukolo ezisigadde tuzipangise ofune quality asongoza omumwa one off ani nzagala wakiri bwoba bwoteesa tuguleko 3 ngeza Jessica yabazi tonjagala emumpangise ati nkujjira gye kigenda okuggwera alapo ojja gikakasa ng'omukolo guwedde ng'otuvaawo ab'ebifaananyi nina abange betukola nabo n'omukwano gwange eyalekisa atukuba ebifaananyi birungi nina ne benkola nabo emirimu gyenkola ogimanyi ndi mu media bakwano bange bajja kunyamba gundi yaŋŋambye muweeyo buwe 5 gya transport ne kamera tujja zipangisa oba nja kwogera ne HR ampe kuza station ezitaakole kasita weekend mwagala brand fandali tuleete brand bweti muswadde sijja bakubira bulango tuleete brand X gyaleeta okwanjula akukwatira miliyoni 5 miliyoni meka 5 kyokka newammwe ebusoga waliwo omwana akola ebirungi naye nga talina linnya Kasada ali wali akuba bifaananyi abikubye emyaka of course tosobola ba comparinga daba nono okimanyi nti ebyo Bakasada nga bali better than bano betulebe bagala mannyawo wenkulaga ne tuvaawo otyo owa decoration yagala kuleeta ani gundi oli yagira omukolo ate n'atugamba atandika butandisa asobola otuwa offer alina sisita wange ali mu byaddika abireeta asente miliyoni 2 tatimba nze nina owange miliyoni 2 kozi mwangambye kutandikira mu 15 kugambye nze mikolo tegiga 15 nga tunyizeemu kaakati obiraba byakussaako mpulira nga musajja wattu olwana salaleroni ogiridde ogenze mu kyalo otunze ente ezo n'embuzi ne manerenda akadi y'emmotoka ogimuwadde ng'omukolo Mukama atuyamba gukola ki gubaawo omukolo oluggwa ba service provider jjukira abamu abagambye omwami olutuuka naawe olina eri be walwazizza
omwami olutuuka oluyingirano mu nnyumba olunaavaayo olusooka nja bawa balance omwami olutuuka aliwo abatalina bugumiikiriza omugole oluddayo bwoti nga bakulumba mu kisenge balance ogenda olaba mugole ogusoosa zza asanyuse oguddako n'ogusemba dde anyiize manya ba service provider mu nju eri kye bamukola mpeeza nga afuuse empeeza nge kati mwe mudda awaka babiri ate abakobe ennaku zino temukyalina bugumiikiriza olumaliriza okwanjula ng'omukajjamu ekkanzu ng'apaakinga mu kasitenseni akaddako gwasasudde addayo naye luli wamulekangayokko n'omukima ennaku entonotono naye ne bano era gamba ate nkya nnina okukola mundeke n'ejjinja sirina gakeera mu takisi omulinda nga mudda bwe mudda omukolo tugukoze lwa mukaaga ku sande essimu zivuga ng'olina ba service provider be wayogedde nabo abali ku jjuuyo naye nga Kaweesa yalina okimaliriza mwami wo ne Kaweesa olina be wamutaddeko bambi akusanyu wakati omanyi abasajja mwerumya nnyo nga munyigirizibwa mbu mwagala ssanyusa bano nyebatulwala emitima abakyala bye bimuli essanyu ly'abasajja essimu zitandika ng'omugamba omwogezi Ssekabira nti abirige gasigaddewo abiri ago nagakuwa anti munange wabadde wabulawo kino nendowooza ebyomubiri byabadde tebimala ow'enviri yambadde bubi balansi wamumuwa omwogezi n'omwogezi gwe wamumusindikidde balansi wakola ki wamumuwa akutandisa okuwa ebiboozi byakumalwa ate kakati ow'enviri nze abadde aganya okunkolako nagambye daddi badadi soolo kumba akubba naye banna balinako obusungu mwakulirawo ewataali baagala musumbya baganda bange mwakulirawo ewataali mukwano ku showbiz nze nkulaga mukwano naawe eno olina eziyita ku ssimu yo ow'emmere wakati awo mutandika abaakamala okweyanjulwa obuli omu okulaba munne nga mulabe we buli lwakuyita ddadi omutima soobonegwa kati agenda kuŋŋamba ani abanja naye n'atandika okwewala ne wabagamba kati amuyita atya gwe kisebo nga mwagala ssente mudadisa era ddadde kaakati buli lwakuyita gwe omutima gukwekuba kati oba kati ne abanja naawe kati jowani otya omuyita kuba embeera etandise okukyuka ne bwoba omugamba kya bulungi ne bwoba ogenda mugamba nti omanyi emmere eyidde attitude yafa mudu yakola ki yafa nekivuddewa mukolo mwewa budget etali mu busobozi bwammwe ne gubatuulamu muzeeka muli babiri tekyali asobola kusonderako sasula bbanja kyova olaba mbagamba kola budget nga gwe ogirinako ebitundu 7 ku mmeka ku 10 bwe bakusonderayo 10-15%. You can leave the 15 no balancing budget no tabira na stress katusooke tukolemu bwe tuti ndowooza ey'ensonga ebadde etuuse bulungi kati omulungi atulaba njagala tusooka ate tufuneyo okondooza ku mwogezi omulala mwami Joseph Sendagiri ate naye atubuuliremu ku katono kikyalowooza ku mikolo gino na butya bwe tuyinza okubeera nga tutereezaamu. Hello, thank you for watching. That was our part 1. Naye nkusabayo akantu kamu tunula wansi awo waliwo akagambo akaita subscribe. Nkusaba okaklikingeko aya basi kati awo tulinde part 2 egenda kubeera ng'ejja mu maaso awo. Bye bye.